Eri. Hello, nze bampita Mukunja wa Beat FM program sisimuka tuli mu Endobeso wano wangambye kubireko. Esebo. Aha. Ate Mukunja. Wangi? Ndi musajja mulunzi wa nkoko. Aha. Naye enkoko zange. Zinulabula zakabazibba. Aha. Mukunja nyina omuntu akola mu nkoko zange mbadde nsaba. Ntegeere oba ali mabega w'ekyo oba nga naye abba enkoko zange. Bamuyitani? Bamuyita Freddy. Freddy. Nkoko za magi za nyama za. Nkoko za magi. Yes. Kakati ene simu gye wampadde yani. Simu ya Freddy akola mu nkoko. Okay, kale. Kati gw'onooyogerako naye? Sijja kwogerako naye yalaberako ng'ampuliza kuba nsudde enkesi. Mukunja n'ensalawo ntegeere omusajja oyo ddala oba ng'ali mabega w'okubba enkoko zange. Kale beerako tovaako. Kale Steve. Kujene mukaga katonyeze 3 Bera FM ekiyita buli ky'omuziki. Tulabe. Enkoko. Tetuguleeyo nno buguzo. Tuguleeyo nga 2 emu. Hello? Freddy. Wangi sebo. Kiki? Okyali mutulo? Owa budde bwakedde nade nyine wano mbadde nkyagudde-guddemu. Mbadde manyi oli ku mulimu? Mbadde sinaba kugenda nade nkyebaseebaseemu waka naye nga ogenda ssaawa nga mmeka? Ndowooza ngenda ssaawa nga 2 awo. Yarasimbula busembuzi wano kugira kuzuuka kwetegeka. Anti kakati mbadde njagalayo enkoko nga 2. Enkoko nga 2. Mbadde njagalayo enkoko nga 2 naye ate bw'oba nga toli ku mulimu simanyi. Enkoko ne bwe mba siriyo nsobola okubira ono mami. Nsobola okubira ono mami. Mami ate mami wabiyingiriramu? So mukabosi wange. Mukabosi. Kuba yazikolako ebyo yazitunda. Yazitunda enkoko. Musobola okunfunirayo 2? Tusobola okufunirayo 2 kati oba nga ogira ye era sente ndowooza yabajja ziri kwizinga akufunira. Kakati nkere ssaawa nga 2 nzije. Tojjayo eno tojja eno kufaamu tukola delivery tuzikuleetera wooli gwe wongamba wooli nze ngende wa mami ye kasitafuna sente nze nzireeta. Nanti n'emmotoka kanvuge nja kuvuga. Tojjayo noba otajja tetwagala nnyo gundi. Kubanga engeri gye nnina emmotoka mbadde naalivuze n'enzijjawo awo kuba kumpi. Enkoko nyingi zino kati tebakkirizaawo nnyo bantu kubeera waliyo eyasembawo okujja naye zaafa kugamba tezaagala nnyo kwekanga kati tukola delivery zinzireeta wooli kasonga nti ndi wano. Kati mami yatunda? Mami yatunda. Okay. Yes, Freddy. Wangi sebo. Kumbe bulijjo mwe mubba enkoko z'omusajja. Onani? Nze Mukunja wa Beat FM mu Endobeso. Mubba enkoko z'omusajja ne muzitunda ne mami? Bannange. Ebyo bintu ze sibimanyi sebo. Ebyo bintu nze sibimanyi kuba nze namugambirawo ne mugamba nti singa banaatugwamu ezo enkoko zyagenda nkimulesemwera muwaayo kubanga enkoko za bbaawe. Anti kakati n'okutunda ekibbe naawe oba mubbi kakati. Ate ndi mubbi ti enkoko zaabwe nze ndi mukozi sibimanyi. Mukama wakuwulidde kwali. Kantambule ngende mu kyalo. Mulimu sebo tosiba bintu tosiba omulimu nguvuddeko kangende mu kyalo kantambule ngende zero muzeini bajja muwaayo nvaako muneesonyiwe.
Todda mu kyalo lw'akantu akatono katwesortingi. Sophie Makindye ogamba otya agambye nti Fred enkoko zabadde aziwuutamu n'essupu. Kale naye ze kyendabye abalunzi b'enkoko enkoko buli lweziraba ku muntu gwe zitamanyi zeekanga n'okufa zifa. Anti akugambye nti tojja nnyingi nnyo eyasembayo yajja ne zeekanga ne zifa. Kale Mukunja abadde ojja kuwa ensonga ey'omugundo ogambe buli w'oyenjerera ewali enkoko abantu abasinga mujja n'obulwadde ojja zirwaza. Zino zeekanga zalwala ki? Tezaagala zikimambo oba tezikolagana na ubba.